mulimu byonna Yesu okuva ku lw'omwenda paka ku lw'ekumi ogiraba nti byonna mwebiri ali worshipped tumusabye kye twagala okwenenya mwekuli ekitiibwa kyakifunidde mu byonna kyovula tugendeera mu maaso ga Mukama byonna mwebiri osobola okugenda mu maaso ga Mukama ng'essalayo olwaliro ozze kwogera naye nga weenenya olina byoyagala ozze kumwebaza okusinza kitundu kya ssaala okusinza omanyi mbeera nnyo mu music simanyi oba bwentegeera n'abalala bategeera mu nnyimba ze bayimba nti worship music si tempo ya luyimba ebigambo bye bitulaga okusinza nkufuna singa oga nti ayi Mukama ompe ssente ayi Mukama ompa abaana ayi Mukama toli mu kusinza. It is petition oli mu kusaba kwe tugamba okusaba kati kyobadde ogamba nze demonstrating the temple that's not worship. It's not worship. That's not worship. Kati kakugereza oluyimba osaanidde mu bwakabaka bwo tempo yemu ebigambo bye byawula so kati kyangu anyway bw'onoowulira Yesu beera nange ne wakitiibwa is worship. Yes. Naye Yesu beera nange oyagala aveeyo oyagala akuviirayo it's petitioning God muzungu si mu Luganda kuba kusabeera olina kyoyagala kati mu Luganda kuteeka nsonga buli lwogamba bannange tuwanike emikono tusinze Mukama bannange mutuyambe mulekera abasinza b'omu kanisa buli lwogamba tusinze Mukama Katonda it's not about us it's about him. That is worship. Oluyimba lwonna olutakwata Katonda is not a worship song. You have done so much for me. Oli mu thanksgiving toli mu kusinza it's still about you. Oli mu kumwebaza ndi mu kumwebaza Mukama webale kunnyamba webale kumpa bulamu that's thanksgiving. I cannot tell it all. Ekintu kyonna nga kiri kangeze let's call it a love song. Abantu abayimba ennyimba z'omukwano ebigambo by'owulira nga bayimba ku mukazi biteekewo Katonda owulire that is worship. Oli mulungi waliwo omuntu ng'ayimba oluyimba lw'omukwano nga singa mulokole bannange ekkanisa eba emaze. So ekintu kyonna nga tekikwata ku ye nga tekyogera ku ye nga kyogera ku gwe it's not worship. So kati naye Katonda okyova olaba wano mu kutandika Katonda Yesu yatugamba our Father who art in heaven katugenze mu maaso ge n'agamba hallowed be your name. Asinziza erinnya lyo litukuzibwe tusooka musinza lwaki sitaani alina omumanya tuli ku ye sitaani bw'akiwulira oba omugjeewo bwe tutya erinnya lya Mukama obwakabaka bwe nga bujja kitambula bwe kityo. So Mukama laba tuva eno yonna mu ssaala n'atugamba kati munoonye obwakabaka byonna bigenda bongerwako. Naye okalisooka okaddeko tempo si ye worship. Tempo si ye worship era waliwo omuntu gwe nagamba singa kubanga words ebimu ffe tetunabitegeera bulungi musically naye nina omuntu gwe ntera okwogerako nti is a good preacher musically bamuyita Centroni omusajja gwe bayita Ken B mubulizi wa njiri yes bw'oba muwulidde is like a Bible teacher ng'asomesa awandula ennyiriri asomesa omuwulira kati bw'owulira ate ennyo Ken B you'll hear an apostle in him mu musically muyimba nnyo mwenda nnyo obala kaki so he has an apostolic it's a fivefold ministry babuzizi banjiri musically mulimu ba intercessor kati nze bwe mbategeera mulimu ba worshipers yes ebirabo mu ebiri you have a talent gy'okozesa okusinza okusaba byonna bikkirizibwa era nze nzikiriza n'abantu abayimba nga talina kyawandiikibwa kyayimbye mbakkiriza
naye ng'ali mu Christian life because waliwo abatubuulira enjiri nga it's a Christian way of life. Kye ŋŋamba nze ayimbe nga tannakyawandiikibwa kyayimbye naye nga lyrics nga ziri bibiriko nga addidde Psalms lwaki tugambye nti ennyimbi Zabbuli 23 kankyogerebwe nti ndowooza nkyogedde bulala nga ayimbye nga tayimbye ku Katonda aga nti nangiridde nti gwe musumba wange Zabbuli 23 nedda waliwo ono agenda oyimba nga tayimba tawashipinga talina mu thanksgiving naye ng'ali mu Christian way of life. How do you live as a Christian? Ng'atubulira njiri eyo musically ye Ecclesiastes ali mu Proverbs omuntu asobola oyimba amagezi ga Sulemaani gonna. So ndoze bwe tuvaayo mu music ne bwe tutavaayo tumalize ekitundu kino nayo nti kye bayita musooke munoonye obwakabaka n'obutuukirivu music mwali kati omuyimbi asobola okujja n'ayimba ng'ayimba ku kukola nga mulokole asobola okujja n'ayimba ku waliwo oluyimba lwe bayita the virtuous woman olwa I think Kingsley and Fila nga bayimba ku mukazi just oyo omwegendereza that is still a Christian song nti Bayibuli Katonda yatuwa byonna calling yo gyeri gw'olina kwegendereza. Waliwo omuntu omu yagamba nti yali muyimbi yansinkana nga yangamba ku Levikson nti Levikson yayimba oluyimba Kikibombe terulina makulu ne mugamba just calling yo ndala ku ye ekintu kyonna kyotategeera kulowooza nti omulala kyakola kikyamu olina okusooka n'onoonya why waliwo be bayita evangelists nti waliwo omuntu asobola okukozesa statement ono n'alowooza ayogera ku ye kasitaba nga tawemula tulina okwegendeeza byawula ekigambo ne beat nesika sigambye okyuse eya sakula nesika omuntu ng'ekigambo kyazze n'amala n'awulira Yesu mu kyo. So usually Bible teachers criticize evangelists ng'agamba eyo njiri kijabuulira anti Bible teacher bajana rhetoric ate evangelist talina formula so namugamba you just need to understand that is evangelism musically it's musical evangelism olina ogitegeera kati ate naawe wacriticizing ate wazze mu luyimba nga omucriticizing kati nemubuuza gwe kye wayimba ekitegeeza ki nange nkyalinze wakayima mbuulire oba gospel song katuwumule